Mu 2012 gavumenti yawa kampuni emanyiddwa nga Strategic Friends International obuvunaanyizibwa okupunta ettaka lya square mile 29 mu ggombolola y'e Kabaale ekisangibwa mu disitulikiti y'e Hoima okusobola okukola enteekateeka z'okuzimba eddongoserezo ly'amafuta. Enteekateeka eno yali yakukosa abantu 7 okuva mu maka 73. Oluvanyuma lw'okumala emyaka gavumenti esasula abantu bano, gavumenti eggaddewo fayiro. Kukyogera n'obukakafu nti compensation yawedde kubanga abantu bonna abaliwo twaba compensatinga n'ebintu byonna bye twaffectinga mu final byonna twabisengula ne bitwala awantu awalala nga olabanga essomero lino. Kyokka bano batubuulidde nti waliwo abantu 18 abatamanyiddwako mayitire. Naye tebalabikako. Naye sente zaabwe zonna ng'ozigaasibwa mu ziri miliyoni 5. Wano miliyoni mitwalo meka bwezikyo miliyoni tebalabikako. Ate tesobola kubeerawo nga twateeka announcements mu radio biki ku TV biki nga tubayita basayiningi naye tebalabikako. Gavumenti bwe yamala okufuna ettaka lino mu 2018, gavumenti yawa contract eri kampuni ya Bungereza eyitibwa CBC okutandika okuzimba ekisaawe ky'ennyonyi ewagenda okutuukira ebyuma ebirongoosa amafuta. Bwe twogerera ng'ekisaawe kino kinaatera okuggwa. Wano we tuyimiridde tuyinza okuba nga tuvudde wansi mita nga 27 okuva wansi kutuuka wano we tuli. Wano we tuyimiridde tuli mu kilomita nga 3 eza runway ey'ekisaawe ekya Kabaale International Airport. Kiri ekizimbe ky'otunuulira ye cargo terminal building eri kumpi okuggwa. Apron twagimala, ekyabazimya emmoto kiri kumpi okuggwa. Runway bugazi ya mita 45 oteekako ze twista shoulders 15 mita buli side ze mita 75 ate obuwanvu ya kilomita 3 mu kitundu. Omulimo ogusinga obunene gulinga ogugenda guwedde ogugenda guggwa. Ekisaawe kino kati ekyatumibwa Kabaale International Airport kiriko obuwanvu bwa kilomita 5 ennyonyi kwe ziddukira era nga kitudde ku ttaka lya square mile 5. Bano batubuulidde nti ennyonyi ennene obwaguuga ezeetikka ebyamaguzi ebizito ze zigenda okugwa wano mu bbanga eritali lya wala. Heaviest ennyonyi esingayo obunene mu nsi Antonov, the Boeing 787 ezo zonna wano zilandingawo nga tewali buzibu. Oluvanyuma lw'okuzimba ekisaawe kino, abantu mu kitundu kino bafunyeemu nnyo olw'enguudo ezizimbiddwa n'abatuuze okufuna emirimu. Twayingira wano nga abantu bamuno tebalina skills nga abangi basomye naye nga skills zino ezaffe ze twetaaga mu construction nga tebaziina. Kati we tutuukidde wano mu myaka 4 n'ekitundu gye tumaze abalina skills mu kitundu kino basingayo obungi. Ekereziya eno amatiribona yemu kuzaasengulwa ku ttaka kwe yali era nga mu kiseera ekyo yali ya ssubi. We used to pray under the grass thatch house, but now you can see the building which we cannot afford by ourselves. Ekyaki eno gye mulaba gye yali muri final yali y'ebisubi naye kati mulaba standard ya church ye erabika nga it is a good church. Nekirala ffe nga consultant tuli basanyufu nti omulimu guno twagukola nga tewali emundu, tewali poliisi, tewali miggo. Mu bantu abaakosebwa waliwo abantu abaagaana okuweebwa ssente ne basaba babazimbiramu amayumba era gavumenti n'ekikola. Because the other side was to the bushes, and right now we are now cope up with the situation of this place. Abantu abo twabaleeta wano tubazimbira ennyumba ya bisenge 3 ne tuteekamu amasanyalaze ne tubawa effumbiro ne tubawa ne pit latrine ne tubateekeramu ne tuteekawo n'amaazi. Bano era baaweebwa ettaka eryenkanankana n'eryo lye baali balina nga kuliko n'ebyapa. Ekitundu kino era kyalimu amasomero era nga nago gaasengulwa gavumenti n'ezimbamu ebizimbe eby'omulembe. Twatuuseeko ku Chaploni Primary School ng'essomero eryasengulwa lyalimu abayizi 10 ate nga kati lirimu abayizi 7. Kyokka okusoomozebwa essomero lino kwe lirina bwe busente obutono gavumenti bweriwa okuliddukanya. Bano bafuna obukadde 3.7 buli ttaamu. Kino nga kitegeeza nti buli mwana gavumenti emusasulira siringi 5 buli ttaamu. Automatically that's what government gives us
and we cannot bargain. Tufunye essomero lya gavumenti mu kitundu kino, ndowooza twali tukisuubiranga. Obumbi obusoba mu 1000 bwe bwasaasaanyiddwa gavumenti okusasula n'okusengula abantu abasoba mu 7 okuva ku ttaka lino. Bwe twogereranga bano era bali mu kusasula abantu abali ku ttaka ewagenda okuyita omudumu gw'amafuta okuva e Hoima okutuuka e Buloba ewagenda okuzimbibwa etterekero ly'amafuta. Okuzimba pipeline etwala amafuta ge balongosezza kuba wano Hoima paka eri Buloba, ekyo nakyo tetuliko okukola. Ate nga wenjogerera kati abantu abakasayininga sente zaabwe nabo babasengule bali 84%. Jingo Francis, NTV, ku ssaawa emu.